nti muli bulungi mikwano gyange eyo yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza mujye baleke egyo gyonna gye mutuusako engalo nakuwayirako gwe wenna mukwano gwange alina embeera embi gy'oyitamu wabula ate nensanyukirako gwe wenna atuuse ku buwanguzi yoga munnaffe amanyenzo omubeja Aisha Nasolo ono nagamba nti ofunirawo amawulire gonna agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda saako ate naago agali wabweru w'eggwanga ku ba celebrities bo yadde ng'ate ennaku ezimu tubeera wano nga tukubaganya ku birowoozo mu nsonga ezimu eziri mu bulamu bwa bulijjo naddala kuba hasolaze ani yagudde mu buzibu abuvuddemu atya wabula ate ffe abatanabugwamu mikwano gyaffe tubwewaze tutya kale nno munnange byo bye tubeerako wano eno wennyini era nga wano wengenda okusabira gwe wenna anneeyunzeko omulundi gwe ogusookera ddala bambi subscribe nga teekako akadde mukwano gwange tojja kwejjusa. Yes, guess what? Yeah, it's a Queen's birthday, baby Gloria. Era nga mukwano gwaffe tukuwagaliza amazaalibwa amalungi agessanyu. Omuwala ono ffenna tumumanyi bulungi nnyo bulungi ddala, muwala mulungi, muwala ali talented, kwegamba y'omu ku bawala abato abakoze amannya ate ku myaka emito. Wetwogerera omuwala ono baby Gloria awezezza emyaka 2. Omuwala ono gwatamumanya muwulira omulundi gwe ogusooka muyimbi wa gospel eyayimba ate ennyimba zino eza Katonda zino ez'ensi zo yazeesonyiwa yasalawo ate afokasinge ku Katonda era nga ze nnyimba ezo zayimba. Omuwala ono ambassador wa companies kati nga Movit, Roseform Mattress avayo wali n'akulaga nagamba bannaye mukozese Movit, nze Movit yandeetedde okubeera ng'ate nkola ki ndabika bulungi bwe nti nga we mundaba takomaoko ne Roseform Mattress n'avayo ate wali n'agamba bannange gwe ayagala okufuna otulo otulungi agala okwebaka obulungi kwegamba weerabire nti n'ennyumba gy'oli musigo wagizimba ate munange weekwata Roseform Mattress. Kwegamba omuwala ono bambi akoledde ddala erinnya lye ku myaka emito, muwala mulungi nga naawe w'omulaba ate era muyivu bambi kwegamba n'ebitabo nabyo abikwasizza maanyi tagenze maaso nakoleka ng'ate akola ki abigayalirira olw'okuba alina talenti. Omanyi munange abantu abamu agenda nawooza nti talenti ye buli kimu ebyokusoma n'abivaako n'afokasinga ku talenti ye. Wabula baby Gloria ng'akyamwogerako obulungi bwe okubeera ng'ali educated, okubeera nga yakula bulungi, okubeera ng'ali so talented. Munange ate sobola kubeera ng'ate neerabira bannakigwanyizi. Omanyi omuwala bulijjo yongera okubeera ng'ate okula ng'oli muwala mulungi, oli muyivu ate nga weeyisa bulungi alhamdulillah nga weekuumye ate bannakigwanyizi baba bangi nga naasookera ddala ku lisiti yono mukwano gwange ate gwe mmanyi obulungi Fahad Pro Uganda. Fahad Pro mwabatamumanyi alinawo Facebook page era ono mwana mulenzi bannange ayagala baby Gloria eritagambika. Lumu yavaayo kawo nakutuusako amawulire we yavaayo ate n'akola posti bw'atyo ng'asengese bambi obugambo bwe bulungi obw'omukwano era bw'atyo n'agamba nti my love letter to baby Gloria bw'atyo n'asengeko obugambo bwe n'amuwana kwegamba bambi byonna n'abiwandika era bw'atyo n'ataginga baby Gloria. Wabula baby Gloria ye we yajja okulaba posti yasobola okubeera ng'atawandiika kwe kumutegeeza nti ojja kuba bulungi era n'awulira omuvubuka ono ng'ali so disappointed era bw'atyo n'addamu n'akuba screenshot eyo n'addamu n'akola ne posti endala enkeera nga wana baby Gloria. Eno nno nga ne ba Facebook in-laws we bamukomerera nti osago oyo omuwala bbeeyi nnene kwegamba bambi Fahad Pro ye kyaliko tekitegerekeka. Era okumanya ng'omuvubuka ono ayagala nnyo baby Gloria ennaku zino zonna nga ne birthday ya baby Gloria tennatuuka ye yatandika giranga mwezi guwedde nga jjala nga bannange temwerabira birthday ya baby Gloria enaatera okutuuka kale kwegamba bambi azze nga alaga nti omuwala ono ye abeera nga amulowoozaako buli kiseera era n'olunaku olwaleero agenze maaso n'okubeera ng'ate era addamu okumujjukiza nga wamwagala okukamala obukamazi nga olaba posti eyo ate gy'akoze kwegamba bambi Fahad Pro tumuteeke musala musajja wattu kubanga nze byendabye omusajja wattu ono ate ayinza okubeera ng'ate akola ki ayinza okulabika ng'ate agweddalu kubanga omuwala kwegamba awulira omuwala amutambulira musaayo omuwala biki naye ate omuwala bambi baby Gloria yamulaga nti amukubazi iginno omusajja wattu ono. So bambi Fahad Pro nkuweereza akatundu kano mukwano gwange naye ng'oba oliawo oluliba olwo Katonda ate aligenda mu maaso n'okubeera ng'ate munnange ayanukula essaala zo tomanya wabula ng'ate omwana ono jjukira nti mwana wa Yesu ate gwe wemba seerabidde oli musajja musiraamu kale munnange n'olwekyo katukusabire musajja wattu tomanya Katonda oba oliawo wali mugonza omutima ate n'ogenda mu maaso n'okubeera ng'ate omufunza. So bambi baby Gloria ena maaso n'okubeera ng'ate olowooza ku nsonga z'omuvubuka ono byonna abikoze ki ate munnange kye weetaaga okubeera ng'ate akukolera. Wabula tetukoma okwo si Fahad Pro yekka ye yeegomba mwana muwala ono abemwegwanyiza by the way bawerako nga n'omulala ye MC Waya
kwegamba MC wayono naye azze nga wana mwana muwala ono mu ngeri ey'enjawulo. Lumu yakolako post n'agamba nti muyimbi ki gw'oyinza okuwolereza nga tomanyi na bintu kwegamba gye byantandikidde n'oteekawo n'omukono gwo ne bagutema naye nga gw'omuwolereza era watyo ye n'atagingako nti nze Baby Gloria kwegamba bafaanyi era ne bajja nga naye bamukalakata bubi nnyo naye azze nga akola post mwana mulenzi oyo gw'olengera essaawa eno ku screen yo eyayita MC Wire naye bambi azze nga alaga nti Baby Gloria ono kwegamba amwegomba era abeera nga amuwandika ko my everyday crush my bichi banaye kwegamba byonna bambi nagenda mu maaso n'okubeera nga ate abiwandika wabula nga ye abamwegwanyiza be bangi olw'ensonga nti muwala mulungi nnyo mulungi ddala ate era yakula bulungi bananga ate era atya Katonda. So Baby Gloria kagobako omukwano gwaffe naye nga ffe tukwagala nnyo tukwagalira ddala era tukwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu mwenna abamwegomba bannange katubasabira ate Katonda agende mu maaso n'okubeera nga ate ayanukula essaala zammwe anaasinga okusaba naye nga mukwano gwange Fahad Pro nkuweereza nnyo akatundu kano mukwano gwange era kankusabire kubanga mmanyi engeri gy'oyagalamu Baby Gloria musajja wattu naye ng'oba olyawo luliba olwo Katonda ate aligenda mu maaso n'okubeera nga ate akola ki addamu essaala zo wabula nga ate Baby Gloria yavaayo n'agamba nti bannange nze nkyali mwana muto ate nkyasoma kwegamba nkyalina ebyokwasaganya bingi essaawa eno seetaaga boyfriend so bannange mwenna abamwegwanyiza bannaye katubasabire otherwise wano we mutuuse mulabika mugenda kufa naye nga once again happy birthday beautiful Baby Gloria may you age with grace tukwagaliza ate Katonda agende mu maaso n'okubeera nga ate ayongeramu emikisa mu byonna by'okola kwegamba yongera okubeera ng'oli muwala mututumufu yongera okubeera nga ate weeyisa bulungi yes ate bambi era Katonda yongera okubeera ng'akuwa obulamu obulungi na mwenna bannanga abakuziza zi birthdays olunaku olwaleero mikwano gyange mbagaliza happy birthdays ennungi basubscribers bange waneeno ku Mumbejja Aisha Nassolo Uganda bannange gwe wenna ng'olinayo amazaalibwa amalungi oba mwana wo oba taata wo oba jjajja wo oba ssenga wo oba maama wo bannange mutugambire nti bannange Omumbejja Aisha Nassolo ate amwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu era Katonda nsaba bambi ayongeremu emikisa mu buli kimu kyakola mikwano gyange naye nga nsigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo mbagala nnyo mbagalira ddala ngenda kusaba subscribe nga woba tonnabateekako akadde tusobole okubeera nga ate mukwano gwange tweyongera okubeera nga ate tutambula video eno oba ojagadde ngenda kusaba bambi ogiweka thumbs up mukwano gwange naye nga ate tosetuka kubanga ate nkyakomawo n'amawira mala mangi nnyo nnyini ddala akunkumira takumira mpeera goodbye for now tosetuka.